Nengendo sonapo. Kati ne sonapo ejo olaba. Waliyo bakozi bokaye basula teri bawala. Okulaba ku muwala. Kakati gwe wali ogenze kulaba bawala. Si kulaba bawala. Naye oba oyagala obeereko mu environment erimu abawala. Ate solabe ku muwala. Gomanya babangali babeereri nga ate omuwala bwayitawo ng'atambula bonna basobola okubeera nga bali bwe bati paka bwagwerayo. Supervisor. Nkugambye oba omuwala omwagala oba tomwagala kale tekitegeeza nti olabe ku muwala nti oba omukwano oba omwagale. Nali nasira mukadda nandi labayo waliwo akaseera ke natuukamu nga ndi mu Dubai awo nga tewali wadde ak'okulya akasente ka bed space tewali nga chance yokka eriwo kugenda kusiramuka. Jjukira bw'wasiramukanga wabeerangawo akasente ke bakuwa ak'abasiraamu. Nze nasiramuka bampa $5,000,000. Ekiki? Naye nga $5,000,000 ku budde obwo mu Dubai jjukira tolina zaakulya tolina zaakatanda bakuwadde $1,000,000. 5,000 eza diramu. G'omanyi kyobaako kati waliwo omwana yatuleetera ddiiru n'atugamba nze nyina be natwalayo eno n'ekiganye mbadde nsaba otaaseeyo $5,000 ndi bulala osegeera. Nentaliko okusumbuwa abantu nno kasente ziweddewo. Nentaliko okusumbuwa abantu nga nkuba obusimu abantu ne bakwetama n'okwetama sente zaggwawo. Jjukira omulimu togufunye kati ate ng'olina osooka n'okomawo e Uganda oddemu oseetinge. Jjukira engeri gye nali nyinamu akasente nga tosobola kukola mirimu gya layisi ate nga gye girabika. Baali tebakubuuliramu nti osookera mu gya layisi n'ojja ng'olinnya mpola. $1,400,000 z'osookerako. Experience matters. Nga sina experience. Mpulira bibyo. Naye nsooka ne nkomawo Uganda. Nakomawo Uganda era nga bw'omanyi nali nyina obuntu wange awo ne ntuulatonda obuntu bwe nali nyinawo enzirawo. Jjukira bw'oba olozezzaako eri ne bw'okomawo n'olaba tekiggwa. Oyagala kuddayo ate. Kati wagenda otya Dubai okuva wava mu kyalo? Wali obeera mu Kampala? Okugenda e Dubai kati no kati kankubuulire. Nze n'okugenda e Dubai nali nyinamu nno akasente kuba nali nkanika masimu nyina spare w'amasimu ate nga ntudda n'amasimu nga nkulira n'awano mu Kalungi Plaza. Kikigwe wali n'akasente. Naye engeri gye nali nkubamu ekikumba nabeera ne bakyali bange nga bansumbuwa bagaaga toli weeno. Ekikumba kyadda wava nakyo okuva edda. Kati nze ku kikumba ye nkugamba emyaka kale n'emyaka sikyagijjukira. Tewali buzibu. Naye nali musajja wa paka kati ndi musajja mukumbatanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalujja abatulaba yenze Hadija Kigozi ndi ne JB Life Saloon. Abantu b'omu DXB mujje mulaba omwana wammwe nze mulina olunaku olwaleero. Nze nalabako JB ono nga tuli Dubai awo nga musajja mulungi nga mukkakkamu. Olwaleero njagala okutegeera ku mboozi ya JB. Abantu tubalaba eyo nga mulina amasaaluuni oba muli mu luminati tetumanyi. Kaakati kyekiseera onnyinyonnyole olunaku olwaleero banno balemereddwa ekyeyo. Banno balemereddwa ekyeyo ne bakomawo naye gw'okyali gumite. Bannaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok followingeko bulambalamba. JB nsanyusa okukulaba. Oli otya? Assalamu alaikum. Kiri kitya? Kitambula bulungi. Bannaye oli musajja mulungi nnyo JB. Bogambye. Gwe teweeraba. Musembeza abantu bamulabe JB. Balayika balowooza mbalimba. Sunna kyekyo. Buli kimu kyekyo. Oli otya? Buuza ku batulaba JB. Abatulaba amannya JB. Kati JB kigwayo kitya? JB linnya lyange lya mu kyalo. John Bosco. By the way linnya nali njagadde kyuse eryo. Kakati wasiramuka otya ate nga gwe John Bosco? Okay.
before mwakyali mu Kampala nali musajja mukatuliki ekitegeera eyo linnya nga bw'oliwulira John Bosco linnya lyaffe Katuliki ekitegeera naye bwe nagenda e Dubai by the way nze kati nokati kankubulire ku mboozi yange kyansiramusa mbuulira saasiramuka nti nsiraamuse nti obweddiini njagala nnyo naye olw'embeera nono siraamuse biseera bino biseera biri ebyedda nga nakagenda mu Dubai newe twaliyo era wali wasiramuka dda nali nasiramuka dda nandi labayo waliwo akaseera ke natuukamu nga ndi mu Dubai awo nga tewali wadde ak'okulya ekishikwe akasente ka bed space tewali nga chance yokka eriwo kugenda kusiramuka jukira bwasiramukanga wabeerangawo akasente ke bakuwa ak'abasiraamu nze nasiramuka bampa $5,000,000 ekiki naye nga $5,000,000 ku budde obwo mu Dubai jukira tolina zakulya tolina zakatanda bakuwadde $1,000,000 eza dinamu ng'omanyi kyobaako kati waliwo omwana yatuleetera ddiiru n'atugamba nze nyina be natwalayo baabawa emirimu bo babawa ssente nga twagala ssente nga totubuulira tolina kyakula bakuwadde ddiiru bagambye wali bw'ogenda okusiraamuka bagenda kuwa $5,000,000 ng'olinda ki kati oyagala ssente n'olookingirayo n'ofuukira ddala musiraamu ku ngwe bannaye gye emboozi yo ng'enyumiddewo nga sinnagituuka wakati by the way emboozi eyo mpanvu ey'okusiraamuka eyo kubanga bw'wagendanga okusiraamuka by the way twasomeranga naku gundi twasomeranga naku simu nga bakuweereza imeero n'osoma olusiraamu owesanga nga ate ne certificate ozifuna ez'obusiraamu by the way bantuma n'erinnya ery'obusiraamu nze Imran kati okuva ku olwo oli musiraamu paka kati tokyusanga ndi musajja musiraamu wangi nagenda mpolampola nenfuuka omusiraamu kakati eno ewaka abantu b'ewaka wabagamba otya taata amanyi muli bakatuliki gwe John Bosco mu kyalo kyalo wa Masaka by the way nva Masaka kyabakuza wasomoka Rwera wasomoka Rwera ntegedde ku lwaki fumita emboozi nensiramuka bampa akasente kange awo ne kannyamba awo ebyokunoonya emirimu kulyako kusasula butanda n'otandika obulamu kaakati wagenda otya Dubai okuva wava mu kyalo wali obeera mu Kampala by the way okugenda e Dubai kati no kati kankubuulire nze n'okugenda e Dubai nali nyinamu nno akasente kuba nali nkanika masimu nyina spare w'amasimu ate nga tudda n'amasimu nankulira n'awano mu Kalungi Plaza kikigwe walina naye engeri gye nali nkubamu ekikumba nabeera ne bakyali bange nga bansumbuwa bagaaga toli weeno ekikumba kyadda wava nakyo okuva edda kati nze ku kyekukikumba ye nkugamba emyaka kale n'emyaka sikyagijjukira tewali buzibu naye nali musajja wa paka kati ndi musajja mukumbatanyi oli musajja mukumbatanyi kati mbadde nkyakunyumiza ali musajja ndi mu masimu ago era abakalungi mutaasa awo nabamanyira bwogamba jebbi naye munaye abantu bansumbuwanga gudde oli weeno oli musajja mu America oli musajja weeri mu basajja bali oli ne mwana abantu basooka okukozesa ensobi nkuwulira abantu bansumbuwanga toli weeno oli musajja weeri biki ddayo America nga bagamba oddeyo America oddeyo US nange netandika okuba yasajja wange n'obimba nga nemba oluusi nga oba ndi kuduuka awo abantu oluusi nga kayitamu ngambagamba nti nze siri bweno ndi America naye kati ddwa oluzungu biki lwali lutya oluzungu era lwalimu olw'ekimeri si lwa kimeri sijja kulimba naye nga mweruli olutonotono olw'ekyabakuza osegeera nenjira awo nali nyinamu ekinoowa kyange ngamba nene wano wantamye mwana sijabeera nawo sijja bagamba siri weno lwaki nesibira wano kyogamba ekyo kyekyakujja kalungi kyekyanzija basajja kugamba nti toli wa mu Uganda badde ki kati ekyo kyokka mpulira
Nenduddayo ekimotoka kyange nenga kangenzi ningenda nendekayo tiketi ne visa. Waliwo omuvubuka omusajja bamuyitanga Maaka, by the way yabeeranga ku Facebook okwo ng'alabisa andaba ali mu mbeera nnungi, abeera mu bimotoka, abeera mu bazungu, nange njagala nnyo obeera mu bazungu. Ne ŋŋamba tongende Dubai, tandike Dubai nvaawo nga baŋŋambye nti bw'otuuka e Dubai ate America ekubeera kumpi. Ne ŋŋamba ekiki gwe ne ŋŋenda omusajja ne musindikira ssente n'ateekayo visa ne tiketi. By the way visa yange teyatwala na bbanga ddene kuba nateekamu ssente nnyingi. Kaakati ani yakuzigira? Gwe tewagendera mu bino ebya kampuni simanya construction kati mpuliriza kati mbeera awo abantu bagamba sitoli bweno biki bwe bityo. Omulenzi mulaba ku Facebook muteekako akabaasa mugamba waaye kiri kiti eyo mbeera bitambula bitya. Nangamba omanyi kyoba okola mpa ssente bwe ziti alina ssente ziyangamba sikyazijukira. Nangamba ogenda kujja wano ogenda kuvuga mmotoka naye ate emmotoka zeeno miliyoni 4.5 ze ssente z'ogenda okufuna. Taxi nze yangamba mmotoka nga nze manyi oba ogenda kuvuga mugagga ng'oyo jukira nze nali njaganya akasumuluzo nga tekanvaawo nga ate kati bya mmotoka. Sigenda genda wano emmotoka kaŋŋende nyamudeyako akasente by the way. Namudeyako akasente nabambi n'abikola visa ne tiketi ne bifuluma. Ngenda Dubai. Naye bwe natuuka ate Dubai ate ne bikyukamu. Omusajja yange ngenda kuvuga mmotoka. Watuuka tolina visa teyakutwalira ku employment. Nogenda ku visit visa. Kikigwe naye bwe ntuuka eri ng'olina okunoonya ate omulimu. Ate no saasoka kunoonya okitegeera. Ng'otuuka Dubai ngenda Dubai bantutte ngenda kuvuga mmotoka bwe natuuka eri ate ne bikyukamu. Bintu ne bikyuka. Tuuka eri omusajja ngamba nfuna n'akatanda bambi nga weebake bagenda ku Kiminkya ogende okole interview naye olidde interview ogenda just kukolamu bukozi tebagenda kukubuuza bingi, tebagenda kukubuuza kubanga buli kimu nakisootingi. Ogenda just obeereyo bakulabe utandika okukola. Tulabe ekiddawo. Mukwano nga neebaka mu katanda ke yanteekamu. Neebaka olunaku olwasooka si olwokubiri olwokusatu nga ziwera wiiki singa 3 ng'abeera nnimba. Ngenda kujja bagenda kukima ne bambi awo nga sinaafuna mulimu yandabirira. Yasooka n'abeera nga andeetera emmere ogenda kulya ki nakuteeka biriyaani ogimanyi emmere y'e Dubai. Yabandeetera akaceere kange kalimu kaamulali njukira ate simanyi bya kaamulali. Nangamba eno omucere gweno gwa kaamulali ojja kukola ki ojja guyiga olina okuyiga okulya kaamulali. Namugamba tewali buzibu naye ngutandika mpolampola si gwa kaamulali. Paka kati olya kaamulali. Kaamulali kati mulya kutya gambye bwe nalya kaamulali nga bw'omanyi kati tubuddewawo omulimu sigufunye teguliiyo. Kati abantu bwe nali nsula nabo mu bed space baŋŋamba waayi bakugambye omulimu naye ffe tubeera ntumanyi omulimu teguliiwo togenda kufuna mulimu. Tulina okukeera ku makya n'ogenda n'onoonya nembaga wa nze oli yaŋŋambye omulimu weeguli temulina kye muŋŋamba. Naŋŋamba gwe linda olabe visa negenda kuggwako nga tofunye mulimu. Mugamba wa omulimu weeguli giwera emyezi 2 nga nyina okukyusa visa omulimu nga bannimbye bingi. Kiki gayi nga tomulaba nga nako obukyango otuuka mu Dubai. Yajjanga naye nga bw'omanyi abalenzi beeri jukira gwobeera gulino tona kyomanyi. Ate nga takubuulira alayika ndooza yali apamba neeyo naye nga tekiggwa. Ajja nakubalagawe n'agamba waayo mulimu weeguli tofaayo tonoonya mulimu nze nkugambye naye nga abaze dda jukira yali akimanyi nyinamu akasente nyinamu ezaasigalidde otegeera ndina okuba kukyusa visa nja gisuusa. Visa oniggwako nga nyina okyusa nenkyusa. Bwe nakyusa ne nnoonya omulimu jukira nga baŋŋambye omulimu gwengenda okukola gwa miliyoni 4.5 naye nga emirimu gyenfuna gya miliyoni 2.5 ne ŋŋamba saabikola. Kati nga bw'omanyi kangumemu jafuna ziri eri mukwano nakyusa visa 4 naye nga sirina mulimu.
Nesente ze nali nina ne ziggwawo. Kanyenda niko okuyaaya n'okukuba obusimu. Kiki? Ako gyebaleko ndyeno n'ekiganye mbadde nsaba ontaaseyo emitwalo 5 ndi bulala. Osegeera? Nentaliko okusumbuwa abantu nno nga sente ziweddewo. Nentaliko okusumbuwa abantu nga nkuba obusimu abantu ne bakwetama n'okwetamu. Sente zaggwawo ojjukira. Omulimu togufunye. Ate ng'olina osooka n'okomawo e Uganda oddemu oseetinge. Jjukira engeri gye nali nyinamu akasente nga tosobola kukola mirimu gya layisi ate nga gye girabika. Ogamba kansoke nga testing. Baali tebakubuuliramu nti osookera mu gya layisi n'ojja ng'olinnya mpola. Million 4 z'osookerako. Experience matters. Nga sina experience. Mpulira bibyo. Nsooka ne nkomawo Uganda. Nakomawo Uganda era nga bw'omanyi nali nyina obuntu wange awo ne ntulatonda obuntu bwe nali nyinawo. Enzirawo jjukira bw'oba olozezzaako eri ne bw'okomawo n'olaba tekiggwa. Oyagala kuddayo ate. Oba olina kuddayo eri. Aye n'otamanya kyokka ate gy'otayagala mirimu gya layisi. Oba muli wali olina essuubi ng'ogamba nti nja kufuna. Kale era engeri gye nali mbufunaafunamu nga siba ssente nnyingi nnyo bwe natuuka eno amaana enseti nga ne ŋŋamba akati kaŋŋende ogujja gwe gujja nsooke nkole ekijja kijje webale nnyo ate simaleko oba emyaka 2 nkyuse nga nfunye experience ndyoke nfuna omulimu ogw'ebbeeyi nenzirayo naye bwe naddayo nga bw'omanyi wali okyali wange awo yanfunira omulimu mu gaasi bano abakola gaasi bano abapayipinga gaasi nengenda eyo sonapo mbambe nengufuna nga bampa million 2 neŋŋamba wayi kanso embeereyo ate n'ogenda esonapo nengenda sonapo kati ne sonapo eyo gy'olaba waliyo bakozi bokaye basulayo teri bawala okulaba ku muwala kakati gwe wali ogenze kulaba bawala si kulaba bawala naye oba oyagala obeereko mu environment erimu abawala ate solabe ku muwala gw'omanyi ababangali babeereri nga ate omuwala bw'ayitawo ng'atambula bonna basobola okubeera nga bali bwe bati paka bwaggwerayo supervisor nkugambye oba omuwala omwagala oba tomwagala kale tekitegeeza nti olabe ku muwala nti oba omukwano oba omwagale naye olabe ku kitonde ekikazi in the area nga eri wasulayo bakozi bokka nga ate babanga ali bafiripino bayindi be bali ate nga basajja nokwama noonoonya oti olingizeeko olabe kati nga ate si bwe tuba tuvudde ku mulimu mwana yoze yomesa berabayo nga bwe tuva ku mulimu kati nga tumaze okukola ntunaabako jjukira muvaayo era mukooye naye nga musobola okuvaawo awo ne mugenda mu katawuni mulabe ku bantu bose bali batundawo ebintu awo batundawo watermeloni batundawo obunyamanyama buno obwakati nga gye mulaba ku bawala naye saakolayo bbanga ddene nakolayo myezi nga 5 bwenafunaafunayo kasenge nga akanoonya omulimu omulala kandizayininge sikwe kudizayin nadizayininga neŋŋamba kanzireyo eddeera baaba nja kufuna omulimu omulala sibitegeera ndi mu bayindi abayindi nga bamanye embeera zaabwe olwo gaasi mumukola ki gaasi just ono gaasi afumba nenga piping piping nga bakwata ekizimbe ng'ekyo ne bapayipingayo mubanga abazimba kati byenkola nejawera myezi nga 5 nenvaayo bakuwa training bagimpa era nenfulamu nako experience naye ngera saakakozesa kuba nali sibyagala nabirekangayo babimpa naye nga kasalale kaali kajja bulungi million 2 bakampa akasente bwe nafunaafunamu neŋŋamba akanzira eddeera ngunoonye bwe gunaagaana nja kyusa nenzija eddeera mpolampola ngaasaaga nno nagenda eddeera ngaasaaga nfunawo akalimu olwo nsiramuka ddi mu kiseera ekyo nasiramuka wali nga naakagenda wali nga sina mulimo wali eriwo walinamu akasente naye kati lindako nina kye sitakubuuziza mu kusiramuka bino binaakambe oludde kaali kaggwa ebyo babikolako nga sinaba ebyo babikolako nga sina nakutegeera ng'oli muto anti bakatholiki abamu bambi bafuna obuzibu eno mu bukulu
bamama baabwe babagayalirira abasinga obungi mukwano nze tebangayalira parents bo baali gumite. That's nice. Baali ku muzuuli muna nengende deira kodda mudeira nengende deira nenjiyayanga abo omanyi nefuna omuliro era nako tegwali gwa bbeera kuba nali njagala kuba mu babangaali nembeera n'omulimu awo mulimu ki omanyi gwa saluuni naye si abakazi abasajja kusala naye wali olina experience mu kusala kati kankugambeyo akantu wasala abantu ebigooli onzijukiza kati nga bwomanyi otuuse eri bakugambye nti omulimu oguliwo kati gwa saluuni naye tokolanga ku masiini wadde okukola bwotunda okusala waliwo nokyali wange yagenda n'aliira mu boosi oyo yananyinisalu namugamba nyina akafuulu wa saluuni noyo yali twalisula fena mu nnyumba ngenda kufunira omulimu naye jafunayo omuntu akuyigirizeemu ozitegeera nono omulimu bali bongerako zaali miliyoni 2.5 namugaa tewali buzibu kati bantu waliwo omusajja mugamba ono kafuulu naye nga kafuulu talina kyama mpulira boosi yenyini atula mute bagamba waayi jangu interview jangu onsalemu mukwano nayaaya naye kirungi boosi akabiri tekali kagundi ka design kutolako bulashi yali musajja nga omanya musajja nga abovunanyizibwa tayagala mu bintu ati ako nkamanya era napeera kansumbuwa era bayidayo ku saluuni ewabeerangawo omuvubuka bamuyitanga midu oyo nababeerawo gayi mu saluuni eyo gye nali mwali mukolera naye bambi namusumbuwa bwe nasalanga omuntu bwe ndinabanga ebintu mbyonoonyi nga oyita gayi mama nga mugamba maisoko jengera twabeeranga ne koodi yaffe nga mugamba anko kamala okusaala nempitamu nengenda bwe nti nebweka bwekwesi nembeera eyo kati ye bambi nga akitegedde era antegeera nti omusajja aviri kaganye namaliza kyamaliriza najja namumaliriza mpolampola kasoma n'agenda bagenda nantekako anko komawo agenze kati nga bwomanyi nti bizinensi yonna experience ogifuna kasitoba nga woli kati ku saluni awo nalwawo embeera nga buli lunaku ngenda neyongerako nga oluusi bakyali bange mbabuuza ne mugamba naye oba oyagala kusala akantu kano kati kanganyeemu nkola ntya baye tebalina mpisa bambuulira oluusi nabo nga baba basala nteekayo eriiso nembeera bwe nti nga sirijjaayo enfuna experience mpolampola nembeera mu saluni nembeera mu saluni nenfunamu ssente bambi tebe nafunamu ssente awo zene wazifuna otya baclients bakuwanga tipu mpuliriza tebe nabeera mu saluni jjukira engeri gye nali nvudde eno nga ndi mu masimu wabeerangawo abantu ababeera eno nga tebanzikirizaamu nga bagamba jebbi ali Dubai tusobola omuweereza ssente n'atuleetera kino ekintu speya n'amasimu kati batandika okumpereza ssente by the way ebiseera ebimu ne ku saluuni awo natuka ekiseera nga bagaana kungoba mba ne mukusala nviri bansirikidde ssente nyina okugenda okuyiriba amasimu nga nsobola okugamba oba nga nsobola okugamba mukwano gwange emugabo manyi kanzije mu dakiika 3 nenziruka emisinde paka eri wansi mudeera fiji mula nenze kuyiriba amasimu kiki oli agambye sooka onkubira ebifaananyi kati nkuweereze ssente nga ate okimanyi ssente zagenda okukuweereza olinako ate ogamba ate ofunako enviiri ate ng'odduka misinde kugenda kuyiriba nenjiriba obusimu mpola genda okulaba wiiki funyemuko akasente ate nga bwomanyi nze ndi musajja mugezigezi bwe nafunamu kasente nenga kati ssaawa zino nzizaako ki ati ssaawa zino ndaba waliwo abantu bajja nnyo wano ku saaluuni lwaki siteeka ssente ku ssimu yange nembeera nga nkola ki mbasindikira ssente nkola mobile money nentandika mobile money mpola kyoteekako akakadde ne bajja ayagala okusindika 10 ampaayo omutwalo ayagala okusindika 2 ampaayo 15 ogenda okugatiriza bwoti ng'ofunyemu ssente mwana oli musajja mutetenkanya tubalabiraawo ng'olooza munno ssente azijja mu luumaati muganda wange ze natetenkanya bwe ntyo nentandika okugattagatta mpolampola bwe namala okugattagatta neŋŋamba jebbe nyina okwongera ku nyingiza yange nga kati nzizeeko ki ne bambalira ne baŋŋamba
bwano bwokola bed space mulimu ssente. Buli kimu bannange wakigezaako. Buli kimu nakigezaako. Ate bambalira bed space nengamba bed space ogitandika ssente mmeka? Natandika bed space. Ewe natandika bed space by the way. Daso kuba byangu. Je natandika yasooka abantu bagano jinga ate nga nabayingira bavaamu kuba nali nzikoze fridge mulala eri wansi. Wali abakazi abeetunda ekizimbe kyennyini kye naliko. Kuliko abakazi abeetunda, kuliko abalinako olubaala obuyembe. Yemwe poliisi beetigomya buli budde. Ozitegeera bambi bed space yange eyo neggwawo nga bw'omanyi nti nali nyina obusente bwange bwensevinga bwe navaawo nenfuna bed space ewalala. Ntandika mpolampola nentandika okubeera ne bed space. Ate awo mu bed space bambi natandika emu nenfuna eyokubiri nentandika eyokusatu nenfunamu obusente mpolampola. Era bwe nabufunamu nengamba ate era nyina okuwongerako. Nalaba nga nyinamu obusente nengamba mumaze okulaba nga tukola saluuni abantu bajja kujja basiba enviiri so okwongerako kuze mbadde nfuna. Era awo ng'okyasala enviiri nga ndi mu nviiri omwo jjukira nali ng'oli ku visa ya boosi wo. Era nakolanga nga ndi ku visa ya boosi nenkola saluuni ey'abakazi nga tamanyi yatamanyi. Era yakitegeera wayiseewo ebbanga. Ate omusajja oyo yali musajja mulungi nnyo ne byakitegeera teyangoba kuba wali omukolera ssente ate ng'obeerawo all the time. Twayogera bwogezi ng'abantu abakulu kuba yali Munnayuganda. Twogera Oluganda naye mbadde njagala ssente ge mbadde nfuna katono ndi muntu mukulu nitagamu okufunamu akasente akasinako wano akamalayo. Kizze nakkiriza bangi musajja oyo era bannaye nsabira buwanguzi naye nsaba Allah bannange amuwe byasinga okwata. Allahumma amina. Kuba musajja mulungi nnyo teyangoba. Omusajja asabira musajja munne edduwa ennungi omumanyi ggwe. Abasajja nga tebasabira abasajja bannaabwe edduwa nnungi akoma kuweebale. Naye musajja yanyamba nnyo bambi visa neggwa nako adamu nateramu visa endala naye ku ssente zange naye kweyo saluuni. So abantu bandabanga mu Dubai nga tebategeera bajja ebbi alina visa oba talina. Naye nga visa gye nyina yeeri ate nga sikolerayo. Bakulaba kasikuuta. Nabwe balinnyine tukuuma enkolagana n'omusajja oyo paka kati nkyakolagana naye. By the way nzijukidde wenakolera oyagala kwogera byama bya musajja segera kwogera bya musajja naye bayirawe kiki nze Munnayuganda yasooka okuvuga akasukuuta k'amasannyalaze wenakoleranga mobile money awo ng'omuntu ayinza okunkubira ndi ku baniyasi yakusindika ssente akasukuuta kankabeerangawo ku saluuni awo misinde mpa eddakiika emu n'akasawo nemusindikira nampa ssente nenzirayo ku saluuni. Baida ne ku saluuni awo nafunirawo era bakasitoma bangi. Bambi Dubai yeggwa osinza okugifunamu n'ogyogerako ebirungi. Abantu abasinga abava e Dubai boogera bibi byereere. Ffe Dubai bamu twatya n'okuddayo ng'owulira buli ajja akugamba bibi byereere. Kale gwe obulamu bwakwanguyira ddala kituufu wasomoka Rwera. Wasomoka Rwera kati nkiriza. Ng'otandikirawo ng'okola life ya JB Life Saloon. Bate sasooka nagituuma linnya nagikola mu bed space mu kutandika natandikira mu ruumu zange. Nga poliisi tejjaayo? Munaye nafuna chance. Poliisi teyayingirayo ddala wasomoka Rwera? Nali nyina apartment nga rooms 2 nenzitako emu nenga kaino ngenda kusibiramu eno basuleyo. Kati wamala n'ofuna license buli kimu n'okiyiga? Nabifuna lulala nabifuna luvannyuma nga maze okuvaayo mu bed space nenfuna saluuni awo nendyoka nfuna nensooka ngoba ku bya license nendifuna nendyoka nzigulawo saluuni. N'otandikira kati bizibu ki by'osanze mu bulamu? Abakazi tebakusumbuwa ng'oli musajja mulungi olina ekirevu. Abakazi baagala nnyo abo abasajja b'ebirevu. Tewadeetingako tewakwana omusajja mpozi nga gwe obeewadde naye era bw'obalaga nti si byoliko
bakita tebakubeerako ekikigwe ate oyangambye n'okugamba eri tewalabanga ku bakazi mbuulira dating life yo yali etya kyokka ate walabayo kamami ebyo nakugambye wali eri nga ngenze mu gaasi ewatali bakazi kakati eno we wajja mu bakazi mu saaluuni eno abakazi babeerangawo kale naye era wali oyagala nnyo ssente z'okusinga abakazi okitegedde wali oyagala nnyo ssente z'okusinga abakazi kati ate n'ekirala abakazi wesaabagenda kinene nnyo before wenafunira wano bed space biki nafunawo omuntu nali nyinawo girlfriend kati ate nga bw'omanyi saayagala nnyo mumanyi naye saagadde nnyo mukubuuza oyinza okunkuba oluyi ndeka naawe kati wuliriza bwe namufuna by the way tutandika obeera ffenna kyova ola saazungazunga nnyo nti yanakunoonya bakazi kasita obeera n'omuntu yali ewaka oba onaagenda otya ajjukira yali ayinamuko ku gundi ku ttooke si ku ttooke ku lugezigezi bayita buuba nga bwe ziwera ssaawa 2 oli ludda Dubai oba olina okukuuma ekintu kyoba oti abawala bateeza amaaso mwana batuuka ekiseera ate ne basukka bususi kubanga ku muntu nga ssaawa 2 amanyi kale ovaayo ssaawa 3 n'atandika okukubira amasimu akubipinga n'akuweeza message n'akukubira oyo omulaba nga n'odduka emisinde akuflashinga n'akuweereza message n'akukubira kati ate mukazi nga olabika bulungi naawe okimanyi omusajja yenna nga alabika bulungi oba olina okubeera bwoti gumite bannange yakuvuga speed nyumiza kati nkugambye ebisatu ate yatuuka ekiseera n'atuma n'okutuma akubipinza akuweereza message akukubidde ate n'atuma genda olawo bajaali atumaani olwo bakwano be yabeerangawo n'abantu baawo ng'abakubira esimu nagagenda olabe ejjebyo bawaali awo kati gwe ng'oba okolayo ki nkyali ku mulimu namukubiranga ne ku video call ne mugamba naye bebi olaba nze ono customer aba bano bakyaliwo nkyaliwo naye nzija mukwano ogenda otutuuka ewaka ng'emmere yagifumbye n'agiteeka mu gundi wali oliira n'ateeka awo n'osanga yeebase atunudde eri ng'anyiize nga mugenda kumala weeks nga 2 nga temwogera nga teri kamuntamu mukafuna ludda wa obadde ki omala weeks 3 ku 2 nga tofunye kamuntu tofunye kusakalametu ate sakalametu ogenda ddejjawa yakubidde amasimu ge nga tomulimbalimba abakazi naawe banguwa okugira okuggwako obusungu onaalimba mirundi emeka waliwo omuntu kugambye waliwo omuntu omumanyiza nti nze ne bwonyiiga gw'omanyi mukwano maama wabonaabona ku ssente zo kati olwo mwali muli mu bed space nga yammwe bed space yaffe yange nga mwobonaabonera bw'otyo kati mwe mwali mulina kateni yammwe oba namwe mwali muli katanda si kateni kugambye nalina apartment nga nyina ruumu yange nga nsulamu naye ndaza abapangisa era nga tusula abo 2 wali nga nvudde mu bed space naye ensobi gye yakola yakubeera nti yali akumako omutamu oba yali alina ewalala gy'akafuna just busungu bwe yabeeranga n'obusungu ak'omuntu baba nga kakweka wala yakisiro ebyo bannaye nga tosobola kalabako ne bwobuufu bannange gwako omutamu omusajja nga waali nga si wakukubira simu ng'oyanguwa okajjayo oyo omuwala yali talina gundi naye alina ekimubulako omusajja nga alinamu kaseeti musula mu ruumu ye mwe tosula mu kataanda otegedde ng'esaakalametu tewali yali roza takwagala bulungi yali takwagala oliraba ebyo sikulimba bannange gwe omanyi ng'omuntu ng'akomawo buli kanaku tasula wabweru kati nze olaba bwe nabeera n'omuntu oyo saasulako wabweru era nabanga ngamba bannaye gondi wange naye bannaye wawona bed space erina we yatuukanga time ng'oba ssaawa 4 nga buli omu yeebase naye nga waliwo nga buli omu waliwo ekyogera oli n'akoleza aba yakamala owa wansi n'ateekako
nze mbuuza ku bed space y'omwariga ffe twabeerangamu omwo nga tuli bahajati tetuli naye ng'oyinza okuba weetooloolebbwako abafumbo nga 7 naba yakajjako oli n'ateekako oli aba yakajjako oli bawe obeera wansi ng'oli bwotogawa ti bangwira ate embeera kije musaawo tebangwira oluusi bambi oza bayita bwisi nobwegayirira nogamba naye munyambe buyambi guys enkya ninayo nkeera munyambe enkya nkeera bambi naye osanga oliye katalaga kumanya nagaba waayo nesonyiwa naawe nesonyiwa tulinamu omuwala omwo mu room bannange ye ng'awoggana nga ku makya bw'alaba nga bba wakutunuuliddeko ekiro ng'akulinda oluba okomawo bwoti okwoyo vakaya skin clinic n'akusasula omuwala ng'awoggana ng'akuwogganira n'owulira nga n'obwongo bukuluma waliwo mulimu n'abamu nga balimba just baba balimba ng'ayagala kulumya nga tebiri riyo kale nga naawe obiwulira nogaa kati nno bino bya kisiru kyokka nno ne bavaayo nga bali confident bayitako n'obutawo nebagana omukyala akutte akadomola n'omwami bannange kikambwe nyumiza mwana ow'obuwala ng'akulabya nnaku ku ssente zo mbeera awo ntandika kukola masaaluuni gange bwe nalaba nga nansi okufunamu akasente neŋŋamba kale ne wabosi wange nyina ovaayo ne ntandika okubeera nga mbeera ku saaluuni yange nga bwenkola ne mobile money ntandika obulamu jukira wali badde bankozesa wano neekozesa sirina akansumbuwa bosi wange namunnyonnyola ne twogera visa yagimpa nagisasula ku sente zange naye ndi kuki kuya saaluuni ye takiinaako buzibu nentandika kutambuza nenkola saaluuni kati bwe nakola saaluuni awo nga bw'omanyira jukira nakugambye nze ekirodo kyange njagala nnyo okwongerako bwe namaliriza nga saaluuni ndaba ekutte abantu mwebali okola Dubai etandise okubeeramu bweti nenga omuntu alengera ewala nagamba budde wonna Dubai egiramu kkono eziŋŋama kati nayinamu obusente bwa nadduka 10 okujja ewako okukola saaluuni nanga waayi kangere ne Kampala tekeyo saaluuni ey'abakazi era nayo bagiyita JB Life Saloon JB Life Saloon kyobola guys ziri bbiri nti JB Life Saloon mu Dubai ne mu Kampala nenzijja nendeeta ssente zange nenzireta e Kampala nengikola bwe nagikola nembeerawo emyezi 5 nengipika jukira abantu baagala nnyo nga wooli nobakwataawo nga wooli bwe namaliriza amaze ogikola myezi 5 nengamba ate jukira ebya bizinensi woobeera wewakola woova nga waziŋŋamamu agenda okulaba wali fit ate eri bankubira mbakubira amazzi bagawa kiganyeemu ate nenziruka emisinde ate noddayo nenzirayo eri so noba ng'ozannyazannya bwotyo bwojja eno bwodda eri bwekiri banaye webale kukola nze baŋŋamba wagenda mu Luminati mbu ne bakuwa empeta z'abagagga busimanya biki Tanzania biki nze male manyi gye wajja obugagga tebakulimba mbuno wagwa mu Lwera n'onywa amazzi g'omulwera n'ovaamu byonna nze mbadde mbiwulira naye nga wenna nsisinkana JB ono nja bimubuuza naye nga ate nze nakulabako ng'okuba haso kantu kange nkakoledde mpola mpola 101 paka wano wendi so kati bino ebya Luminati balimba nze sente zange zeekoleredde kuba bammanyi nze ne musajja mukulu waso nga wera bw'okyogedde kituufu oyagala nnyo sente z'okusinga abakazi kaakati mukwano tetuufuneyo omukolo tenkunziremu nkole by the way okyogere nokyogera tetuufuneyo omukolo gwo ngenda gukola wafunyedde omukyala gye bujjako omukolo gwo ngenda gukola wafunye omukyala waliwo kala aliwo nalinga atakwekakasa andi mwekakasa lwakuba andi wuliriza tali mu Kampala aliwa tali mu Kampala alinako gyali mukyalo si mukyalo wabweru wa Uganda ali Europe oyo omwogeza n'amaanyi omwana ow'obuwala ali mu mawanga agali serious kati akomawo ddi omwana ow'obuwala nze nga senga w'abaana njagala kumulaba
era bw'anaabazze nja mukuleeterako ajja kubuuzeeko omulabeko inshallah ekyo nno kirungi nno nzizizaamu amaanyi badde mmanyi nti okuva ku olwo omwana ow'obuwala we yakunyiiza wakita abeerawo ngera bw'omanyi mpolampola era bw'omanyi tosobola beeraawo noga nti kati nkiteeredde ddala kaakati bazadde bo ng'omaze okukyusa eddiini okomawo eno e Uganda oli musiraamu ndi musajja musiraamu abazadde bagamba ki nate kati jjukira abazadde kati ssaawa zino nga bwe nkugamba nti ssaawa zino abazadde ffe ababategeerera bo bakuze mwesalirawo kyendi kugamba kakati omwana yeesalirawo akugamba nza taata sigenda na musajja mwavu munnange beerayo guma naffe twaguma nga taata okwo gwali mulembe gwammwe nange abalungi abatulaba ono ye JB Beauty Life Salon yaliwo eri mu Kampala JB saloon ey'omu Kampala by the way eri ku kizimbe kye bayita Pioneer Mall kati naffe abalina enviri za nakyo tukolako nze nina free offer kuba kunnazaamu kuteekamu treatment kusiba mu Kiswahili forever and ever kati era kati gwe amina offer forever and ever amina sigattako sikola ki nakita kati nze ndi wa offer era kati gwe wa offer nga senga w'abaana offer njeewadde mujje mukole enviiri olina products ez'abantu abalina enviiri za nakyo omanyi kati enviiri za nakyo zineeno ze zimu ku nviiri ezibu ez'okumaintaininga kyobola abakyala abasinga baazikyawa naye kati ffe abakyala abalina obukaaya nakyo ate atwanguyira nnyo kubanga bw'agendamu amazzi takutuka tafa okitegere oba ku muzuuli kituufu era nyina treatment kale ez'abakyala mu nviiri eza nakyo waliwo treatment guteekamu nga yeka wanjawulo wa mu nviiri eza nakyo kaakati wamala n'ebyabakyala n'obisoma n'obiyiga naawe wiigi ogiteekako si wiigi yokka by the way nsiba enviiri okusiba enviiri nenkozesa n'engalo zange nensiba penso nkozesa ngalo zange nensiba kati omuntu bwajja ng'agamba nze njagala JB abankwata mu mutwe tewali buzibu nga nzija mpolampola naye era waliwo akasente kenyongeramukko nga gwe ogukuttemu nze ngukuttemu kutegedde bulungi kati ekyo ng'okivuddeko naku zino nkola nnyo akasige microblading naku zino gwe nsinga okukola abalungi abatulaba tulina JB Life Salon olunaku olwaleero mu Dubai awo ng'ate ne wano e Uganda waali JB ngenda kusiibula emboozi yebadde nnyuvu weebale kujja kaakati siibula abantu bannange abatulaba nga bwe nabagambye nze JB kati gwe ali mu Dubai ng'oyagala services zetukola nga okusiba enviiri kola njala makeup kola kasige ojja ku Dawish Mall tusangibwa ate gwe ali e Kampala tuli ku Pioneer Mall nga woli ebizimbe byonna mall Dubai Dawish Mall Kampala Pioneer Mall jangu ku Pioneer Mall shop number eri PI 57 jangu tukoleko enviiri jangu tukoleko enjaja munkuba kuba akasige aka microblading ate ku ssente entono ddala so okay kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga assalamu alaikum